Tata muntu mumanyifu, omwana abadde mumanyifu. Abadde kiro ssaawa 7 omwana najja n'atukonkona n'atugamba bannange mukama atusaasire ne mugamba mukama atusaasire kiki jakana tumututte mu ddwaliro naye abasawo batugambye nti talina layi nenkyanyenenayi mukama tekiki kale nembagamba nti mumuleete bamuleeta jakana nemutunuuliranga jakana akudde agenda katonda amusaasire naye ng'okufa kwe akisidenti gye yasooka okufuna yamukosa kakati bwe mukosa ne tumutwala ensambya ku kitanda n'avaako agenda assuuka n'akomawo nga buseera agenda ne bamujjanjaba naye okufa ko kuno kiyinza okuva ku bulumi bw'abadde awulira kubanga buseera babadde bamukuba empiso z'okwebaka nga takyalina tuba okwebaka kusabe namugaa nti mwana wange empiso ze bakukuba ezo ez'okwebaka si nnungi. Malayika Walumbe bwe yali ng'asindikibwa okujja okukuula emyoyo mu maaso g'abantu n'asanga obuzibu ng'omwoyo gwe gukukuulamu ng'olaba eŋŋumi ne zinyooka n'aga nti mukama wange nkyusirizaamu naye kino kizibu n'aga nti kale bw'agenda okukyusa Malayika Walumbe najjira mu bingi kabenje yooyo kigwo yooyo sasirya ntalo yooyo kiri kyekino kali bananga ababodaboda bajja tumalawo edda bali tebanaba kujja nga abafu tebafa okiraba emmotoka bw'emmotoka bwekoonoono mwagala nnamu eneddusa oli n'agenda n'ozijjawo otya kale nno buli omu kyakola ekikyakikole ku lulwe yempeera yegireka ajja gisanga ya mwana we kubanga aba asaba omwana yaba akimukolera haji kimukoze bubi era kyakusoomoozebwa ndi ku baana be yafiirwa mu lutalo olwaleeta gavumenti eno ate noono amugaseeko esinga okubeera ekyokusoomoozebwa omwana ono yafuna accident nga y'amaanyi ate drone bwe yajja omwana yali mu kagaali bamuyola buyozi ne bamukuba ensambaggereza amaanyi nnyo n'abeera mu ddwaliro nga tafuna n'abeera mu kkomera atafuna bujjanjabi teri amanyi mayitirege ne kimuleetera n'okukosebwa ab'omu nnyumba ye bakyabuusabuusa nti ayinza n'okuba nga alina bye yali ebitali bituufu kubanga okuva lwe yaweebwa bondi eya kooti bail
teyaddamu kubeera mu mbeera y'emu. Ekyomukisa omulungi nti Jakana agenza okufa nga asomeseza eggwanga obubaka bwa butuusizza eri bannansi, era tugenda kusigala tutambuza omulimu tugwongereyo kubanga Jakana obudde bwe obw'obuvubuka abukozeseza bulungi. Jakana si muntu wa bulijjo afudde. Bwe tuba nga tutunuulira ku bantu kati bwe tuyita abazira abasobola okuvaayo okwogera ku nsonga eziruma abantu. Jakana abadde atutte ekkubo erya kitaawe yaliko nti okuva mu myaka gyonna egy'olutalo abadde alwanirira ensonga za Buganda, abadde alwanirira ensonga z'omuntu wa bulijjo. Kakati atugenzeeko bwe tubadde tulowooza nti taata we myaka 8 akaddiwa, tuzzaawo omwana myaka 37 agendedde mu maanyi. Bannalwero Bannayuganda mmanyi mukitegeera bulungi, tusobola kumatira nti Jakana amaze gafa kubanga obulagajjavu bwa gavumenti nabwo tulina okubutunulamu. Omuntu omukutte wadde alina kyayinza okuba nga asobezza, omusanze nga mulwadde kubanga yali mugonvu, abamu twamulaba nga ava mu lunaku lwe bamuwa lwe basooka omuleeta mu kkooti nga bakasibe banne basitudde mu situle, bwe yakomawo ng'ali ku miggo. Ate bw'avudde mu kkomera ng'afunye bail era abadde afuna okutulugunyizibwa mu bwongo kubanga oli mulwadde ate bakugamba era tujja kukima wasobya kino, so abadde tatereeranga mu bwongo ate n'okufuna obujjanjabi obulungi. So twagala okuvumirira gavumenti ekisooka ti mu byonna bwekwatanga abantu kati etegeere ekutta abantu nga muli abamu baseegirinya bulumba omuntu akaaba ali mu kkomera n'agamba njagala dokita wange, gavumenti tekikkiriza. Bye bintu ebivaako kino. Amawulire gano gatutuuseeko abamu ssaawa 5 ez'ekiro nga batugamba obulamu bwa muganda waffe tebusobodde kutaasibwa olw'embeera gye yayisibwamu okuva lwe yali nga mulwadde we yafuna accident, ate aba akyali ku biwundu akyanyiga ebiwundu, ate gavumenti n'emunona agenda abeeko emisango egimu gye yeewozaako. Ate mu kkomera eyo bwe twayogerako abamu nga mikwano gye, ekyamazima yatulugunyizibwa. Okutulugunya omuntu alina ebiwundu ffe tulaba nga ate gavumenti yemunonye, nga ate gavumenti alina obusobozi obusobola okugamba nti kasooka ajjanjabibwe then alyoka ajja abeeko byanoonyezerezebwako. Naye bwe baba bamunonera mu mbeera ey'akazigizigi ng'akyalina ebiwundu akyatiriika, bamulongoosezza ebyenda bikyatiriika, ate ne bamukuba mu kkomera ekyo, tulaba nti kya butemu nnyo eri gavumenti eno. Amawulire gano kuffe abamanyi gavumenti ya Mwami Museveni gazze tutidde, ne twali tukisuubira okuva lwe bakwata Jakana Sulite Naduli ne bamuteeka mu kkomera. Mu mbeera mwe yali n'empisa gye bamuyisaamu twali tusuubira okufa kuba gavumenti ya Mwami Museveni tukimanyi bulungi nnyo nti okutta omuntu kiringa kera ku makya muntu kusalawo kusala mbuzi mu kisibo kye oba nkoko. Tekituwawaziza matu kuba tubadde tukisuubira ekiseera kyonna newankubadde tulowooza nti kyanguye. Gavumenti ya Mwami Museveni ye gavumenti esalawo okutte watali nsonga, ye kasaba nga yeekumidde mu buyinza, kyekyokka kyeyetaaga. Ate omwana omuto gwe tubadde tulinamu essuubi mu nkulaakulana eri ku misinde gyayiriyiri gavumenti ya NRM gye yaleeta, twekwasa Katonda eyamutuwa era yamutuggyeko. Naye njagala okugumya bana NRM mwenna nti awavudde Jakana, twegaidira Katonda jatuwa bajakana abalala bangi. Nsaba abantu bonna bakkirize nti Katonda bw'aba ageze tutambulira mu kugera kwa Katonda, tuleme kuteeka mu bigambo mu kufa kwa Jakana ekijja okutabulatabula bammemba b'ekibiina. Njagala obbakakasa bana NRM mu Luweero, mu Buganda, mu Uganda nti NRM amaanyi ekyagalina era n'emiti emito gikyaliyo. Naye okusalira ko tufunye omwana ono Jakana abadde empagi Luwaga mu kibiina kyaffe ekya NRM mu Buganda ate ne mu Uganda yonna. Tukakasa nti Katonda yamutuwa agenda musaasira ebyo byamusobako.